Edison, yes. Celeb Jazz. Nina essanyu okubeera ku Celeb Jazz. Happy New Year. Yeah, Happy New Year to you too. Naye era tukyali mu Happy New Year. Anti January tannagwako. Oh, Happy New Year abeera paka January lagwako. Okay. Abatulaba kansubire muli bulungi. Era nga mwenna omwaka sofa gubatambulidde bulungi. Abafunyemu ebizibu. Katubasabire Mukama abagumye naddala abakubiddwa mu kalulu. Katandikira nyini. Projections ez'akalulu zaali ki era wazifunye nga wazi projecting? Awamu kye nasuubira kyatuukiridde, awamu kye nali njagala tekyatuukiridde, but I tend not to mu luzungu bagamba nti it's not good to dance on somebody's grave. So essaawa eno nze kati I've moved on. Saagala kudda mu oyo namumanya nti ajja kugwa, oyo namugamba omuntu yagudde, maybe bad luck is what I can say. Abayiseemu njagala okukongratulatinga musajja wange Geofrey kayemba solo. Njagala n'okukongratulatinga Dr. Hilderman. That was a very big surprise to me and to so many people. Ne Geofrey Lutaya naye mukongratulatinga omusajja we Kakuuto okubeera nti yawangudde. Kasooka tukubemuko torch mu parliament egenda okubeera ekisanja kino. Do we see abantu abo boyogeddeko babo congratulations oba baavudde eno mu entertainment industry yaffe nga they are leaving it up to senior parliament okusuulira? One, abantu bano mu mirimu gyabwe gye babadde bakola babadde bagikola bulungi era gye gibasobozesezza n'okuba nti abantu babamanyi ne babawa n'obuwagizi. Ekyokubeera nti bayinza okuba nga si bakugu mu by'amateeka, I would say Parliament erina rules and procedure. Parliament nene department ya education ng'omulimu gwayo n'eya protocol kuyigiriza ababaka abapya ababa bagenzeeyo ebintu nga bwe bikola ki nga bwe bitambula. Nti munnabitone talina njawulo na doctor, talina njawulo na teacher, primary school teacher. Munnabitone talina njawulo n'abantu abalala bangi abagenda mu parliament nga bavudde mu fields ez'enjawulo okitegeera. So if they will live up to the expectations of parliament, I think we should give them the benefit of doubt. Kino contributing kitya ku entertainment industry, music industry ya Uganda, given the fact that muno kuluno abamu kwa basinzo okugendayo bannabitone tekirina n'akatono. Ate saagala bulijjo mbadde nina ekintu kyenkozesa ennyo nga nkubira omulanga abantu nga Peter Sematimba, Katolu Bwama, Judith Babirye okuba nti bayamba okukola ku nsonga za art. This time round njagala abantu bano babeere byabwe, because art industry teyavaayo at any one time kubayamba. Art industry teyavaayo kuyamba Lutaya, teyavaayo kuyamba Dr. Hilderman, teyavaayo kuyamba Geofrey kayemba solo.
okitegeera oli ayinza olowooza weekubiddemu awo kubanga beeya abayimbi twabalanga bagenda kampeyini yako bayimbi bannaabwe naddala bali mu saidi emu abayimbi abaagenda ekakuuto baagenda individually they didn't go as an industry nja kuwa ekyokulabirako nti not at any one time did the Uganda Musicians Association come out okugamba nti bano bayimbi bannaffe banange mubalabiranga ddala oba Uganda Musicians Association kale terina ssente kitegereke ebibiina byonna ebya art tebirina ssente tebiri funded nti bakale bagambe nti musajja Dr. Hilderman tetulina kye tulina naye kale tuzze katukusabireyo busabizi wakiri tukutegeka emikono tukuwe blessing osobole okusucceedinga otegera kyengamba ti abantu batobye byabwe era they will be and they should be answerable to the voters not the artists okifuna two art industry yalemwa okwegattanga yo and anyway at the end of the day they are just 3 people 4 actually Rachel Magola omukazi atobye n'ekintu kye bwomu okiraba alina ennyimba ze nnyingi bw'omanyi lumu naye alina ennyimba ze nnyingi okiraba tu Kayemba Solo atobye lulwe Hilderman atobye lulwe nti allegiance yaabwe bagiwe nuupu eyabawambuleera n'abalonzi baabwe not the art industry so we shouldn't expect anything from those guys as a contribution to the art industry which art industry teyeerabirayo naye omwana bw'obanga okomye kumuzaala n'otamuweerera it doesn't necessarily mean ti omwana oyo gw'otaweeredde bw'akula n'atandika famire ye endala nti teeka nti alina okukulabirira okitegedde so we should stop expecting to reap where we didn't sow. But everyone thinks in industry about making, so they ought to eat. The industry didn't make them. They actually contributed to the making of the industry. Owantegera kyengamba nti nabo mu industry eno bataddemu time yaabwe bataddemu ssente zaabwe bataddemu talenti yaabwe okitegeera bataddemu contacts okozesa contacts zaabwe na buli kimu so much as industry erina kyebasuubiramu naye ate nabo balina kyebasuubira mu industry okitegeera so it's equal. At what level should we see artists turning into MPs contribute to the industry? That's up to them. That's up to them. If they want to continue with music, they can. If they don't want to continue with music, they can leave it. Ochifuna. Tugere ku nsonga za languages ezikozesebwa ennyo mu parliament. For example, English, Kiswahili, tulaba mu Uganda. Most of these entertainers abayingidde mu parliament badde bali so much into the local language Luganda. Tulabewo obuzibu awo bungi nnyo mu participating mu bills mu flow gundi ezibateeka ku flow. Tulabewo obuzibu nnyo because of language. Omanyi omulimu gwa member wa parliament omukulu si kwogera ku fulo ya parliament wali siri mwogezi wa parliament but nze ndi muntu eyeekumira mu kumanya egimu ku mirimu gya member wa parliament kulondoola nsaasaanya ya ssente za gavumenti mu ggwanga
budget bw'esomwa sente zigenzeewa zigenze ku ki tu omulimu omulala member wa parliament gwalina okukola kubaga mateeka. 3 kusakira bantu be gyakiikirira atya kwega nti jakuwa ekyokulabirako nti oluguudo lwaffe oluva empigi ku bikondo okujja paka enakawuka luyitemu lugende paka ekisubi nti lubi nnyo. MP w'ekitundu mba musuubira okulobinga minisita wa works okubeera nti baluteeka mu budget lukolebwe. Egyo gy'emirimu gya member wa parliament n'emirala naye nga egyo gy'emirimu emikulu. To lobby for the people, to draft and amend the laws for the government, and to follow accountability of government resources. Kakati ebyo ebisinga tebyetaaga muntu kubeera kafulu nnyo mu luzungu. Kituufu abamu ku bantu bafe bagenzeeyo might not be eloquent in English. Kituufu. But so are so many other Ugandans. And sibe bajja okusooka okubeera nti oluzungu tebalwogera bulungi nnyo. Naye ekirungi balutegeera. Ate n'ekyokubiri omuntu yenna olwaleero okulonda okubeera member wa parliament oteekwa okubeera nga minimum qualifications eza senior 6 ozirina. Okitegeera bulungi. So nze abasajja mbaagaliza buwanguzi. Abasinga kuwano badde empagi lwagamu side ya band music yoina specialism. Katubuuzeemu tekigenda kulekayo nnyo tekigenda kulekayo tekirateekayo eddibu. For example, we've seen manager wa Rema, we've seen Dr. Hilderman, we've seen Rachel Magola, Frigo Band, we've seen Geofrey Lutaya, still New Eagles. Tekigenda kulekayo eddibu mu band music mu Uganda. Katusoke tutereezeemu ekintu kimu. Teri kintu kye bayita band music. Kubanga ekireetera abantu okugamba band music nti kubanga olimba balukuba bandi erukuba naye ne Ssendi akuba band music kuba alina bandi ye naye nga ate genre ya music gyakola si band music. But ntegedde gwe kyotegeeza tewali ddibu ligenda kuvaawo kujjawo olw'ensonga nti actually bano singa bavaawo the better. Why? Talent gye tulina mu Uganda tetugimalaawo. Nti awavudde Lutaya wasobola okuddawo abaana abalala okifuna nga 10. Awavudde Hilderman wasobola okuddawo abaana abalala nga 10. Nti awavudde Kayemba wasobola okuddawo abantu abalala basobola okumanaginga talent. Ate parliament is not an 8 to 5 job. Okifuna nti kati ekyokumanaginga artist ate Kayemba might even do it better because kati ate contacts zigenda kubanga zeeyongedde. Okitegeera bulungi. He might actually be more organized than Luli kuba kati agenda kubanga alina okuba ne political assistant, alina ne personal assistant, alina okuba ne driver. Rachel Magola parliament eteesa misana so ekiro asobola okuba bulungi nnyo endongoye mu obligato n'afrigo. But ne bwavaawo ate abaana abato abalala abayimba abalungi weebali. So ekirungi kya talent tekiringa bw'ogamba nti singa Sajoni gwe tulina omukugu mu ggwanga avaawo n'ayingira parliament nti tunaakola tutya. No, with the talent there is a lot. Future projections of now Kataka Lukawede, but before that, what do you think are the limitations kubana abantu even fakatu the parliament, and what do you think side kigenda kuba kitya? Limitations otegeeza otya? Kangeze kwa kati abasingadde bamanyiddwa sibe empale zaabwe balance eneeyisa. Abanyankole bagamba nti mulambo gwokka gwe gutakyuka. Naye omuntu yenna akyuka. Ate n'ekyokubiri
nalinda bye ku kayemba sigumu sebiri sesatu sikumi ng'ayambadde suuti. Same applies to Hilderman, musajja ayambala amasuuti ge ne gamanyumira. Same applies to Lutaya. Lutaya actually y'omu ku bayimbi abasinga n'okubeera smart. Ayimba ayambadde amasuuti ge. Okifuna? Rachel Magoola simulabangako mu mini. Sirabangako ku Rachel mu mini. Muntu eva ayambala, you know, her long dresses and n'abeera bulungi. Kale, just on the other side, mukwano go Mr. Update Muhammad Segirinya yawangudde akalulu. Any message to him? Mr. Update, I will congratulate him and say congratulations, Mr. Update. Ngokyogera kiva wala. Anti kwagamba he's been a comedian of sorts. His politics has been laced with a lot of comedy. Simanyi oba ekyo abadde akikola kusobola kuyingira parliament, tibwanayingira parliament then n'abeera serious ku nsonga ezamulondesezza oba era anaasigala nga yoyo Mr. Update. But ndowooza tumuwe time. N'ekyokubiri bannayuganda abamulonze weebali. Myaka 5 giringa emingi, but within no time gijja kuba giweddeko ate tulabe bw'anaaba akoze. Munnamawulire Kazibe Bashir, Alhaji Kazibe Bashir, kati nga gwe munnamawulire oba participating ennyo mu mawulire, what is your take on him being in parliament? Do we see the rights of journalists being fought for? I don't expect much. Moreover, it takes a lot of effort to fight for journalists' rights, and it starts with the journalists themselves. Kuba emirundi mingi bannamawulire nabo ate kwegamba kaŋŋambe nti bakwata embwa mmannyo oba bannamawulire nabo emirundi mingi bava embwa weeyotera ne badda gonja wajjiira. Okiraba nti so ate si ye munnamawulire agenda okuba nga asoose okugenda mu parliament. Honorable Uganda, I think kino ekisanja kya kusatu kyatandise, I think so. Yes. Strange enough yali reportinga na parliament, but let's see kati ku luno ekyenjawulo Joyce baagala, Kazibe Bashiri, Agnes Nandutu kati beegatteko senior waabwe bonna Honorable Uganda. Abasiba namawulire bana katulabo bali kyo banaakola. Kale now that elections ziwedde, let's first project 2021 in entertainment, via music na vya masanyi. What are your future projections for this year? It's hard to project anything because the industry is still under lock and key. Lock and key how? Lockdown tenakkiriza entertainment sports kukola, kati yadde waliwo kokale laxity etonotono, abantu bayimba ku mbaga, abantu bayimba mu kwanjula, birthday parties abantu bazikola, online gigs here and there, but maybe nja kozesa omukisa guno. I know it is it would be a very big surprise president okulaba clip eno, naye ate ndi sure ba ADs be bo kugiraba kyangu. Nsaba mutugambire President Museveni ateekewo tiimu ye y'abakugu ba scientists be bayogerako ennyo, getting in touch ne entertainment industry stakeholders, creating SOPs endongeddemu. Abantu bali bubi, eno industry nene nnyo nga industry endala zonna, nti
kwegamba nga bwogamba nti industry yaba manufacturers oba bwogamba nti aba hardware nti business nene ne performing arts oba entertainment nayo industry nene bagulewo amabaala bagulewo theatres baddemu bakkirize ebivvulu bibeewo. Do you think greed contributes in your industry ya entertainment in abroad? Greed? What do you mean by greed? Greed or mululu. Tino abamba balina omululu mungi nnyo muno boka sabagenda ne bafuna bafa kubala. No. Ogezaako kwogera ku bantu abasobodde okugenda wa President Museveni ne bafunayo ku kasente? Yes, ne sente zibadde zijja nga funding. Funding where? For example, ba promote bodies akasente kaabwe. For example, take our micro finance support center and you can abaluzi ngeno mugende mufumugia wali bameka abafunye okitegeera ezo sente. Most of that money I even call it blood money. Why do I call it blood money? Some few people are given money from government offices under unclear circumstances and just a few hand-picked individuals. Kati abo tosobola kubakozesa nga yardstick for an industry employing over 100,000 people. Okitegeera? Just abayimbi obuyimbi bokka ne bokwata obwikwasa abayimbi. Buli muyimbi osobola okwesanga ng'ayimirizawo abantu 20. Every single musician in Uganda. Kati n'ogamba nti abo mbatadde wali. N'okwata abantu abakola ku NASA, abaprintinga posters, abaprintinga flyers, abakola banners. Okay? Bonna bali ku industry eyo. N'ogenda ku ba waiters, ba waitresses, ba bouncers, ba DJ. Okay? Aba boda abakola mu bifo awasanyukirwa ng'ekiro we basinga okukola nga bazzaayo abadigize ewaka. Kwabo bemmenye buli omu gwegenda ng'omuteekako abantu 2 bafeedinga. Okitegeera? It is even luck nti abaana tebasoma. But obuzibu bwandibadde bunene nnyo ng'abantu bangi tebakola wabula tebalina okunoonya school fees z'abaana. So wensabira government and all technocrats and all people concerned bayambe industry ya art creating SOPs ezisoboka. Yesonga lwaki ngamba nti baleetemu ba stakeholders baleme kuteekawo SOPs nga se basaawe eza boda nti owa boda alina okuwandiika erinnya ly'omuntu gw'atwala, alina okuba n'ekitabo ne sanitizer. Ekintu ekitali logical atoola. Baboda basinga tebasoma. Abantu tebali comfortable kuwa namba zaabwe baboda kuba na. So ekyo kiraba bulabi nti the stakeholders weren't consulted. Era tekyakola. Kati wano nze kwekusaba nti bacontactingako ku ba stakeholders ba art industry nga basalawo ku SOPs okifuna abantu baddemu endongeddemu ekaabe. Mamas 2021 omwaka tugutuuse wabulayo just a few days to the mamas in Kampala, part of Africa. Tusooke tukwemu kotto kyawo. We've seen new categories omwaka gugwako. Twalaba edikenza abasinga bali bagala edikenza bamulenze tumulaba ku fan base naye nga abantu bamutaddeko ofunye mu Africa yonna bantu basajja njasabikku. These are men that have stood out in the whole of Africa. Kuli Wizkid, Diamond Platnumz, Burna Boy and the likes. So ketukwemu kotochi the whole thing about mamas in Uganda more lockdown. What is your take? First of all, generally. One, I feel the timing wasn't right. Because press launch yaliwo nga abantu already bali mu high gear ya politics. Up to now obululu bwawedde naye era abantu abamu bakyagaanidde mu looko ya politics. People have refused to move on. Okay? So I feel politics are overshadowing nnyo such a big event coming to our country. But having said that, omanye lumu wabawo ekintu nti the timing was wrong. Kati ekyo n'okissa wali n'ogamba but anyway it has come. One,
nkubiriza bannayuganda, let's walk the talk. Ekizibu ky'abannayuganda kye tulina, kale abatono abamanyi, kuba ne publicity tennaba kuba y'amaanyi nnyo, naye abatono abamanyi bamanyi nti Shiba mwali mu best female, bamanyi nti John Black mwali mu new artist or breakthrough act. Okay, abantu abo kye beetaaga kubalonda. Kankubire bannayuganda bonna omulanga, mulonde bannayuganda baffe basobole okukola ki, kubanga chances zaabwe ez'okuyitamu ntono nnyo. Kubanga no, I can't do that, say that. Kubanga abantu bavuganya nabo mu nsi zaabwe bali batusinza internet penetration. Okitegeera? Kati bwogenda n'ogeraageranya ne population y'abantu, for instance nge Nigeria, ndowooza Nigeria erimu abantu nga miliyoni nga 15 100 plus. Kyendi sure nti Uganda population yaffe Nigeria ndowooza etukubyamu emirundi 3. Okifuna? Kati bwe tuba tulonda, unless nga abamamas mu arrangement yaabwe ekyo bakisign to consideration ne bagamba nti akalulu ka Uganda kamu kali against obwa Nigeria 3. Is that possible? It could be. Okugezaako okubalancing ekya population, otegera kye ngamba. Yes. But if that's not the case, bannayuganda mbakubiriza mulonde nnyo. Okiraba? Mulonde nnyo abantu baffe basobole okukola ki, okubeera nti bawininga. Other than that, let me hope mama zina tuyamba okutunda ku nsi yaffe as a tourist destination, and as well okutunda ku muziki gw'abantu baffe, ba promoters ab'ensi endala ku Africa basobole okubalaba, okubamanya, and ekyo tunakimanya tutya in the course of the year, kuwulira nti Shiba alinayo gig Angola, ti John Black bamutwala Egypt. Oba Beneficiaries, Uncle Eddy. the beneficiaries of The mamas. Is it the government, the industry, or the mamas, the organizer bazo? the organizers benefit because they get money. The industry benefits because At what level? I want you to give us levels. Let's say on 100. Benefits zisinga gwa mugundi yani. The government ya Uganda. Government ya Uganda yo we benefitingira nti kyonna ekigenda maaso kicontributinga omusolo. Njakuwa ekyokulabirako. Kababeere bategesi bwe bagula tiketi y'ennyonyi okujja e Uganda. Yes. Waliwo omusolo gwe basasula mu Civil Aviation Authority, which is a government body, to come in. Yes. Abayimbi abajja ku tiketi y'ennyonyi gy'osasula kubaako omusolo gwa government. So awo kwanza government efunirawo. Bwe bajja ne basula mu hotelo wano, hotelo zisasula omusolo. Whether mutegesi, whether muyimbi, whether munnamawulire, wonna government emukola ki? Emusolooza. Onfuna kye ngamba? So your government is a sure win and is maybe could even be the number one beneficiary through taxes. Abayimbi okufunamu kwabwe nsuubira nti bafunamu through exposure by virtue of bwe bakuteeka mu category emu ne Simi. Definitely Simi will have to look out to see who is Shiba. Ajja gugolinga erinnya awulire ku muziki gwe, naye bwe talina kyamukoledde teri kintu kibi nga kumanyika ekyo buli muntu akyagala. Okitegeera? Then n'osuubira nti ba promoters mu nsi endala abafollowinga mamas bajja kutuna balabe ku banominees, maybe ne ku didde balabe ku performance zaabwe, bagambe okay, ayimbye bulungi, I think ono ayinza okuba e Tunisia. That's my expectation of the beneficiaries. And definitely the organizers
because they get money out of it. Kale tuneko koko predictions eza bantu bosubira acts zosubira kwanga ziyinza okuva ene mama. We saw Paraso come through, we saw Eddy Kenzo come through, the likes of Shiba, John Black, Dadiandre, Yebekul. Ekyamazima, I can't predict. All I can say, nti kuluno tuteekwa okufunayo mu Uganda omu agenda okuwangula. Is it because you namu category ya feka? Buterevu.